eno package ya Nalongo eyokwesiiga eyebizigo yokulususu. Yes, this is a natural cream. Gasha natural cream. Skin yo yennyini gano gali natural. Tebiyina kye bikola. Osigala mugundi yo ng'onyirira bunyirizi. And this is oil. Kano ka oil okateekako buteesi nga okayisaako waggulu. Moisture body oil. Kati kano ne kakola katya? Kamoisturizing ka oil okateekako ng'oshanana. Tewali kyamaanyi. Then nemufunirayo ne ku earrings. Obutuli mwebuli Nalongo. So zino ngoye ndooza bw'ayagala agenda kwepimiramuko waka. Mulimu engoye nga just jamuko bwoti. Okay. Ngoye zizo Nalongo oyogeredde ku police badde yogane nga tetumanyi ki Gasha kyayinamu. N'atera okutuuka ojja fiitinga mu fiitinzi wali. Asobola okwongezaamu oba n'akendeeza. So bwotyo bw'otambudde Gasha so far bwentyo bwentambudde for Nalongo. Nenga n'ebirala bikyajja. Nze ekyasinga okumunjagaza mpisa ze. Mwana muto naye alina empisa. Kati bwe na following story ye bambi. Neŋŋamba wenfuna nange nja kumuleetera kye mba nfunye. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 694 oba noti 78 Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako omukutu gudu talent ko tusinzira okubanga tubaweereza obudde bwa kawungeezi wano bwe tuli essaawa ziringa 11 olunaku lwa Monday tukomyewo okujja okukyalira ku Nalongo. Omulaba Saalongo Nalongo alina okubeera nga waali awo ku mukono ogwa left atazijje amubuuzeeko. Muze mugoberera emboozi ya Nalongo okuva gye twatandikira emabega sometime back. Nyinza obutabiddamu byonna nende mubijjukira bulungi nnyo abadde batufollowingira no ku YouTube channel yaffe nadde batulabira ku TikTok. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Nali wano omulundi oguwedde nga tuzze okusasula ebisale bya Nalongo. Era Nalongo ali kweteekateeka okubanga ayingira essomero butereevu. Ajatandika okubeera nga ate asoma abangulwa. Ayigirizibwa okuyiga okusiba enviiri n'ebirala bifaanaganako ng'ebyo ebya salooni. Nalongo ni wano naye. Nalongo oli otya? Ndi bulungi siina buzibu. Obulamu bulikiriya? Iye. Akaviiri abantu bagamba Saalongo tafa ku Nalongo laba enviiri zonna ziringanga kiki kati ngeze okomawo akaviiri nga abantu bagaye Saalongo yekotaddemu sente nosiba akaviiri. Sinze yakaladdemu. Ani yakolera sayinye beera ne Saalongo wuno wano beera ne Saalongo. Abali bali obagaza kisinze yataddemu akaviiri bagala kunsowaza mu bantu ne woba mulala yabikoze ne woba musajja wa wabweru Saalongo wajja yababikoze no muwana mu bantu Saalongo bana yataddemu akasente ne tulumya oli ali eri yazikuwadde eri ne woba musiguze si ekyo bakayita batakana akaviiri nze nakatumye eddakisaanyi bulinga obusaanyisaanyi obututtwa nenga obulamu buli butya kyali kibrozi. Ndi bulungi siina buzibu. Birthday yo mpozi wangamba tojjukira naku lutuufu lwebeerawo. Nenge birawo mwezi gwa 8 basigo wangamba. Iye. So nze nonyeyo lunaku lumu lwonna lwemba neyagalira nze nkole surprise. Biki byosinga okwagala mu bulamu obwo singa omuntu akusurprisinga n'ekyo ekintu? Kisambi kya nkoko njimanyi. Walwa kisinga awo kasite enkoko ejja kiba biweddeyo nimbye kuba ku lubuto nzijukira bayanga nkoko. Saalongo live ewedde ekiro nti yetuyitire basiigo bookya wayagala nga njo kya remember bwe yabulanga n'ogamba at least okugirinda enkya kamale gagenda n'ensiike. Siwe kiri? Siwe byalinga? Kati biki byoyagala oba neera kyekyo kyenjogedde? Kyekirala kyoga nsinga Saalongo mpaayo kino kiyinza okunkolera. Ngulire engoye. Ngulire engoye? Oyagala engoye? Tolina ngoye? Ngoye kika ki? Pedo bw'osinga okwambala bupale bu miniskirt bitete ngoye kyezinga okukolera? Empale nzaagala. Empale mpanvu? Sikula nkoko ngoyambadde empale kweri. Nali nkola pe ngoyambadde empale.
Ngamba empale empanvu. Omuntu okwata nnyo ku mwe babiri nga bakula bayinza ogana taddewo Nalongo ali fake. So engoye nti oba weetagayo engoye. Kyekyo. Kaza tufunayo engoye kusooka. Olwo omukyali yatuwako engoye emabega omupozi wagamba zaate zitukutuuka bulungi. Iye. Kyekirala. Kyekyo kiba kiwedde. Nedda. Kyekirala. Ekirala. Walogenzeko Engatto. engatto. Engatto kakondo, open shoe, canvas nga bikache binga. Canvas. Ziba zikolera nnyo. Ezokusiibamu nejja kunyongeza ku ddoboozi. Ate singa tugenda out ebifo ebisanyukirwa mumanyi kati noonya engeri gye njagala love tugende nga tugikuza. Abantu bagisiimye, abantu bakikonera mbagamba sonka kana kawase. Gaddala. Sonko. Ne bagamba kana nga kakyali. Kana guyimira guno omugogo munsi ogulinga omuvule. Ne bagamba ko tofaayo genda ng'ogira mpola paka ona gwera. Chichitya. Oli mulavu Nalongo. Tugira woti abantu balaba ngo tunde no woti otyo. Oli mulavu Nalongo. Wanji. Wewe gato yogera. Oloko ya saini oli mulavu. Are you in love? Oli mulavu ye? Ani mutu kigoli yagwe singo okwagala. Mutu jjako mama ne taata. Omuntu mulago gamba nti omuntu gundi fena nga tuli ku nsi nange sijja kwejja mutu gogamba nti alhamdulillah singa gundi abawomba mugumu. Yogera totya. Yogera totya. Katotya yogera nnyo nga n'abantu bawumpulire n'abantu bawulira abalala. Omuntu kigwe singa okwagala ng'ogamba nti alhamdulillah kasita ona abawo ati timba mugumu tujje mu maama ne taata. Kasita kino gye bonna gye bali balamu muntu ki. Obeerawo mba mugumu. Wanji? Obeerawo mba mugumu. Wembeerawo? Kati nze njagala nga kyaliwo nga mukwano gwo brother wo ku nsi oba biri. Yogera nga abantu bawulira. Nalongo ayina ensi. Biri. Nga Saalongo kyasero ngende nga nyongera. Yenga kitambula tomuzika mutu badde ki. Yogera abantu bategeere. Iye. Kati ate nze ndi musiraamu. Okimanyi nti ndi musiraamu abasiraamu eddiini ebakkiriza babeere n'abakyala nga bameka. Singa baba nga balina obusobozi. Babeera abamu n'abana oba bataano. Babeera n'abakyala nga bana oba bataano abasiraamu. Kati goyinza okkiriza okufumba ne mujjawo. Singa ofuna Saalongo Songo nga ayinayo gwayinayo nakwongerako oba naafuna gwe nayongereza akabalala abatono obeera mukyala mukulu oba mukyala namba 2 oba namba 3 tokiinako buzibu. Neyogera nnyo. Iye. Tokiinako buzibu. Kasasolo nga abeera nga waali. Pane riwa nyimbiramu akayimba katunyweze laavu n'endowooza nga nsala ngo tunyweze laavu nga ndowooza byakusaaga. Kumbe byaddala bannaye. Kale nze Songo Muhammad nina omwana ono. Omanyi sometimes twagala okubeererawo abantu babeere nga baddamu essuubi tukkirize oba tugaane ebiseera ebisinga obungi. Kiyinza okuba ekigambo ekitonotono ky'oyinza okulaba gwali eyo ne kiyinza okujjaamu omuntu essuubi oba ne ba contribution eri success y'omuntu. Tulina omugenyi gwe tuli naye. Hello sweetheart oba bikuluma kati empita omuntu omulala sweetheart. Bikuluma? Nedda. Tebikuluma? Weegumiza muli n'ekimanyi. Nalongo ayina kyayogedde naga talina buzibu. Talina buzibu Nalongo. Lwakuba ndaba alaga birala ate ayogera birala. Olinga alaga ebirala Nalongo ate ngera otegeeza birala. Wagamba? Agambye bw'aba ne mujja we takiinaako buzibu naye engeri gya reactingamu sigitegedde. Yeewunyisaamu. Tukongeze koko wagulu kasobola tupiikingire obulungi ndoza tukongere koko wano we wati. Okay. Akakyala ako omukyala oyo omulabi sijja kayinze kakyala kirabika gyendi ne omukyala oyo akolabikidde ati bulungi. Akolabikidde bulungi. Singa mbanga yaba kwaba abana oba batano boogambye tokiinaako buzibu. Iye. Oba oyagala naye bw'osinga kwaka akazi nga kakanyo kalinga ebbaati sikini kalinga ebbaati epya. Tewali buzibu. Okabuuzizaako. Ddamu okabuuze kukakwateko mu ngalo. Kakuba kayina enjala zaako mpanvu okusinga ezo. Nalongo oli otya? Nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okulaba. Omanyi bulijjo neesunga okukulaba. Leero Sonka ngambye ne ngamba omukisa. Kangufune ngende ndabeko ku Nalongo. Ennyabo.
webale kwekuuma webale kubeera mwana wa mpisa kale nnyabo webale kwagala Ssaalongo webale kwagala bajjabo bamuyita Gashamutoni yatuyimbira kali akayimba kaliko bagamba Ssaalongo tunyweze laavu yoyo oyinza kumugamba ki yebale kayimba kalungi kakolera kayimba iye kalungi olina ebigambo bijjukiramu ng'osobola obbimpa mukaawo kabasola bimba ngamba bigambe ng'obigamba nze tunyweze laavu neyogera nnyo oyogera mpola tolo yanga ffe twogera nnyo oyogera nnyo bakayita tunyweze laavu iye tosobola kayimba nosobola okwogera ebigambo ebirimu tunyweze laavu tekutuka tunyweze laavu tekutuka tunyweze laavu olaba ofunye mujja oyenga muyimbi kati naawe ojja oba netugeze kutwalako mu studio tolaba oba musobola ovuganya oga tukufule muzanyi wa firimu ng'osiba enviiri ng'enoozanya ne katemba onaasobola newe obeera oyogera nga atalina amaanyi onaasobola tugezeko tuketekako musikitisi ezimu tulabe okay tulina Naalongo Charles Kiprosi ono mumujjukira Naalongo alina emyaka 14 agenda beze emyaka 15 omwezi ogw'omunaana naye obuzibu bw'alina deeti entuufu olunaku lwe baamuzaala talujjukira maama olumubuuzaako naye nga talujjukira sinaba mubuuzaako naye enamba ya mami ogirina ogirina tufune time tumukubireko okwo katujafuna time tumukubireko okwo then tulabe Gashamutoni wuuyo yakulaba okuva emabega nga okyalina olubuto ng'alaba stories zo naye lwakuba nga tafunanga gap ejja paka leero Katonda wakkiriza ntugamba katujje ajja akukyalireko oba kitegeera gamba abantu tomuyinaako buzibu bali batandise okuntabukira ku kitimba nga laba nkupostinga nene mupostinga bagamba ono mujja wange Gashamutoni simulinaako buzibu omukwate nako wooti nga bikutteko obwenti ono mujja wange Gashamutoni simulinaako buzibu tomuyinaako buzibu olaba bakazi bajja mubeere nga bano nabamu muli eyo muli mu kuloga mugire mutambuze si birungi batambuze ekintu si ekyo obadde ekyokulabirako abamu balabika tebalabye soko bebenga badiramu tulabe ono mujja wange Gashamutoni iye tomuyinaako buzibu bwonna simuyinaako buzibu bwonna abantu bagaye bamwagale bamufollowinge iye okay Gashamutoni kola reply y'omwana wo naakugambye neyanziza nga bwagambye banfollowinge era neetaaga obuwagizi bwabwe Naalongo naye anyongereddeko so okay tulina Gashamutoni okola ki abantu yongera okubannyonnyola Gashamutoni mukyala muyimbi okay though nina business endala naye ndi mukyala muyimbi ate ndi mukyala muna business okay business eto gitugambyeko nina business bbiri so gyensinga okubuulira abantu cosmetics ebizigo yes otunda bino biba byosobola oba omanyi n'otabula buli kimu kuba neekolera nina brandi yange nga nze bagiyita Gasha Beauty Bank okay so nkola yange then nentunda n'ebirala so nga zikirungi so business endala yogambye togyogera eno endala y'abagole yes nyamba z'abagole mishanana biki osinga tambulira nnyo mishanana n'ebirala webityo mwebiri negoma si nyingi nnyo singa bukyakumakya ngenda kyala wa Naalongo oyinza okusiiba llo mujja ono tuwengoye tulumba bannaye nyinza obubanyumisa ebyaddala wallahi ate wali kakoze siyina buzibu wali kakoze naye kalibadde ka photoshoot kakole omanyi visa ziyinza okubeera awo kufunayo okubayo ntuga nka tugenze kukyala wali eri wa Naalongo nembambaza ne munyuma wallahi kitegeko ekyo omanyi kiyinza okubeera awo kitimba tubagenda kiwamba si bwe kiri Naalongo tufunemu tulumbemu tukyalemuko awo bubi twambalemuko gamasaawo nekanzu awo wali wonna okay kale nze Sonko Muhammad tumbale mwongere okutufollowinga TikTok onateka Sonko Muhammad ojja kunfuna ne Sonko ojja kunfuna waliwo n'endala empya bagiyita Sonko essaawa yonna tubindabindo okuweza omutwalo gw'aba followers I think wemba seerabidde Gashamutoni byonna abyogedde ebibye tubasaba mugende ku account tekamu Gashamutoni oba Gashamutoni music ojja bbanga omulaba mujja wa Naalongo onakkiriza omukolerangayo bu challenge bw'ennyimba lulinda bukozesa tomanyi
nesinga onakukkiriza omukolerayo ko obupyanga gwabukoze from the bottom of your heart kuva ku ntobo y'omutima gwo iye tokirina mbuzibu so gamba n'abantu bayuzinga esawundi wa Gasha Mutoni akayimba bakayita tunyweze love abantu muyuzinge sawundi ya Gasha Mutoni iye akayimba bakayita tunyweze love tekutuka tunyweze love munyweze nnyo tekutuka iye okay kale Gashane olina kyotugambayo just ozze kumubuuzaako kati nalongo mbadde nzize mubuuzaako namulabako kuba nali njagala kuva mabega nenga sinafuna bulungi time ne leero lwenfunye obudde nengamba kampite wano mubuuzeeko nina ebintu ebitonotono byemuleetedde olabye bajja ebitonotono oyinza ogamba kati aleeteddemu eddogo era kati eddogo so nina ebintu ebitonotono byemuleetedde era kyemanyi nga ye ajja kusiima nina engoye nina ebizigo byemuleetedde ne oil oil bakakozesa kinalongo kaskini kitegeera ne massage ngenda okukola ka massage oil bakakozesa massage bali bakozeeko ka massage kati kiwedde kasaba n'avaawo we bati ngenda okukozesa ka massage yeah surely roughly byendeese ebitonotono abenga atambulirako awo then maaso awo tujja kulaba walagadde omugirayo ko then omukwase alaba kiri okay tugende maaso kati okay so omukutu gutandikwe tuli tulina Gasha Mutoni aze okukyalira ku Nalongo kayisewo akaseera alinga amulaba okuva emabega ng'emboozi yagiraba paka leero n'agamba kajje atuuke amubuuzeeko olaba oyogeredde ku poliisi nti weetaagayoko ku ngoye weebityo era tugenze okulaba ate nga bye bimu okay so eno package ya Nalongo eyokwesiiga eyebizigo yo ku lususu yes this is a natural cream Gasha natural cream skin yo yennyini gano gali nacho tebiyina kye bikola osigala mugundi yo naye ng'onyirira bunyirizi and this is oil kano ka oil okateekako buteesi nga okayisaako waggulu moisture body oil kati kano ne kakola katya kamoisturizinga ka oil okasookateekako ng'oshanana tewali kyamaanyi then nemufunirayo ne ku earrings obutulimu ebuli Nalongo kati olina busatu akeno n'akeeri n'akati olina obutulimu atu Nalongo kinga osese so osobola okuzzaamu muno sawali okay so zino ngoye ndooza bw'ayagala agenda kwepimiramuko waka mulimu engoye nga just jamuko bwoti nanaaki okay ngoye ziizo Nalongo oyogeredde ku poliisi badde yogera naye nga tetumanyi ki Gasha kyayinamu nonatera okutuuka ojja fiitinga mu fiitinzi wali asobola okwongezaamu oba n'akendeeza so bwotyo bwotambudde Gasha so fa bwentyo bwentambudde fo Nalongo naye nga n'ebirala bikyajja kuba nze ekyasinga okumunjagaza mpisa ze mwana muto naye alina empisa kati bwe nafollowinga story ye bambi neŋŋamba wenfuna nange nja kumuleetera kye mba nfunye kiki oyinza okugamba girl child ali eyo abaana bangi ekituufu Nalongo tebakwata mukwate waliwo yamusoberera nga sinnamulaba okakana nga amutisse olubuto ate ku myaka emito ddala ate nga lumutisse nga mukulu kumpi amukubisa mbanga emyaka giringa ngoba 35 ku 37 Nalongo atalina emyaka 10 najjuka kyoyinza okugamba omwana omuwala ali eyo ng'ayinza okwewayo nga Nalongo n'ateekawo obulungi bw'ati kuba tebakakamuka genda wankubadde waliwo okulimbalimbibwa yawinza kubagamba Gasha Mutoni kati obuzibu bwe tuyina abaana abawala ennaku zino bayina ebintu bye babalimbisa bingi nnyo so nga ggwe omwana omuwala sooka ofokasinge ku future yo oba oli muto kyenkana kyo oba kimanye nti nkula nzira mu maaso sidda mabega naye ate wenzira mu maaso ebirungi gye bisinga obeera kuba buli lukya oweeyongera okulaba ebirungi temuggwaamu ssuubi nti ate oba nze gino emyaka ndabika
oba oyina emeka fokasinga mu maaso. Bano abantu omuntu azze n'akusanga weebuuze emyaka gy'akusangiddeko abadde wanga tonnakola ki wano tonnatuukawo, so that means naye akwetaaga otuuse wano. So obeera mugezi fokasinga bweyongezi mu maaso. Bano abantu baleme tulimbalimbira baana. Era wookirabalaba ng'ekikoyimo ogambe nedda nina nze kyenjagala osooka otuukako nga sinakola kintu kyonna. Okay, ndoza bannange mukawulidde bulungi nnyo. Ate basedduvuta abali oyinza bagamba ki? Batulekere abaana. Abaana balina future gye balina okufuna okusinga ebyo. Omwana muleka asooka afune future ye. Bw'aba ayagala ajja kwagala, naye muleme kulimbalimba baana na bintu bitono ate nga temugenda bayamba. Ayi Nalongo mu ebigambo ebimwewaza aleme kudda mu nsobi y'emu. Nalongo simanyi nakumanya oba kati bigambo ki, naye kati engeri gye wakirabamu okirabye nti si kirungi. Ekisooka obonaabona, obeera mu maziga, obeera mu kwekubagiza lwaki nakikola, kati kino kikuyigirize libeere essomo. Toddamu kulimbalimbibwa, toddamu at least woba oyina mukwano gwo ani Saalongo osooka omukubira essimu omubuuze ogambe Saalongo kino kituufu sobola okikola oba nedda. Kitegeera funa abantu be weebuuzaako, toddamu kola kintu nga toweebuuzizaako ku bantu kuba oli mwana muto okyawabulwa ate bakyakuwabya okiraba. Kiba kirungi n'ofuna mikwano gyo n'obeebuuzaako n'otaddamu kukola nsobi y'emu. Ne kati future gy'oba ofokasingako. Ye kati ogambe nti kino nakikola tetukyalina kyakuzza naye kati kanfokasinge kuki kubijja mu maaso. Kale nze Sonko Muhammad yakulira mulimba taluwoomya nyinza obutasukkawo wano olunaku olwaleero. Kale. Okay, Nalongo yeebazizza Gasha Mutoni mujjawe. Obulamu bugenda kubanga butambula mpola nga bugenda maaso inshallah taala. Ndi sure nti buli kimu kijja kutambula Katonda nga mubeezi waffe. Nalongo talina muntu yamusigalako. Mbadde nga nterekola stories abantu abenjawulo nga tubaali muntu n'agamba onyagala musigaleko. Naye Nalongo talina. So oyinza obbanga gy'oli n'ogamba galo child ono kamusigaleko okombeeko byemubuulira. Ate Nalongo like ebintu ebisinga obungi biri cheap. Just alina okusoma wano eno kyatwetagisa emitwalo nga 7 rafuleka ngambe bwentyo. Naye nga singa tuwaayo 35 ayisoma bulungi nnyo n'ayiga netatikirwa naye bwe twongeramu emirala 35 basobola omunyiga mu bantu abayina okufuna okwambala ku gawuni bafulume ne certificate mukitegeera. So twasasula sente emitwalo aga 3 ne basinga batuwaayo kibanja emitwalo 5 ez'okuyigirizibwa era obudde bunagenda kubanga atandika okubanga ayiga okusoma enviiri. Batugamba nti singa Sonko ofunyeyo akasente akalala n'okwongeramu n'abanga ayize bulungi tujja kumuteeka kuba institute ayingire akole ebibuuzo byayo abiyite ayambale gawuni bamutikkire diguli mama bagiyita diguli eyo naye afulume nga atalina ne certificate nga kiraga nti Nalongo naye waba agenda okusaba omulimu abeera na ebbaluwa ey'obuyigirize obwekyo kyabeera yasoma. So awo wetuli wetutyo nze nyabanga mukyekingako mpola tulabe nga obulamu butambula. Mujjukire nti alina gyali ne wa mukwano gwaffe mu gye yajja amukwatirako ku mwana kuyamba ku mirimu egyawaka nga bwabeerawo afunayo akasente akatintini ayongere n'okubanga akula obulamu butambule bugende mu maaso. Kale Sonko Muhammad haga ogiwagabye eri yokka olowooza yesaidi eno anna oli awo Nalongo. Kale akumata 10 mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.